Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Mwenna bali ku mukuto gwa There is Still Hope tubaagala nnyo. Ali mu ggwanga Uganda naawe ali emitala w'amayanja oba akatuuka subscribing o liking o sharing comment section ebeerawo naawe okubaako ate by'otubuulira. Tuli mu studio okubanga ate nkutwalira ddala mu maaso. Mugala Jamiru mbeerawo okubanga ntema ensonga ngeri gye nzitegeeramu ate naawe okuyita mu comment section n'otuwa engeri gy'ozitegeeramu. Kitundu kyaffe kyakubiri nagambye bintu bisatu by'oteekeddwa okukola obanga oli wa kuleeta omukozi ewaka. Bintu bisatu ebyo bw'otabikola ojja kwejjusa nze akubuulira. Kitundu ekisooka nakunnyonnyodde lwaki tofuna mukozi okuyita mu kampani. Ojja kaaba weewaawo n'abatali ba kampani gye bali nga si balungi naye sooka weewalire ddala ekyo ekya kampani. Kitundu ekyokubiri bintu bisatu by'oteekeddwa okukola bw'obanga oleeta omukozi mu maka go. Bintu bisatu by'oteekeddwa okukola. Ekisookera ddala ky'olina okuba ng'okola kola blood test. Omukozi oyo osooka omukebere obulamu bwe oba omubiri buli butya. Ekyo kiyamba ggwe. Tetugambye nti tusosole abalwadde biki nedda, naye kiyamba ggwe. Kw'olireeta omukozi nga si mulungi oba ng'omugye mu kikampuni ekyo nga akozesebwa sitaani n'omuleeta ewaka ne kakutanda ate n'aba mulwadde, agenda bbalwaza mwenna oyagala toyagala. Kati kiba kya magezi nnyo omukozi oyo omutwala n'omukolako medical test n'omanya omuntu gwe ngenda okubeera naye kubanga gwe mugenda okwesigisa ebyokulya n'ebyokunywa. Omuntu agenda otufumbira, omuntu agenda obeera n'abaana baffe ali atya, obulamu bwe buli butya medically. Kubanga mmwe kambabuulire baana bammwe bonna baalwala dda. Abaana bammwe balwadde naye nga kiki ekibalwaza? Abaana balina siriimu naye nga mmwe abazadde temulina. Leke sitaani ya traininga abantu be. Yatendeka abantu be. Balwaza, abaana yabalwazizza dda. Beesala obugirita, bagatta omusaayi mu byokunywa. Balina effujjo abamu babeebakako. Okakana nga famire yonna agikoze ki? Agirwazizza. Kaakati lwaki nkugambye ekyo? Kwe kubanga weewala ebiyinza okuddirira. Kubanga w'omanya, Abaganda balina akagero akagamba nti kijja omanyi kinyaga bitono. W'omanya nti kaakati ono mulwadde, oba omanyi ekiddako nga ggwe omuntu. Oyinza akwata omukozi nga mulwadde n'omuteeka mu baana ng'ate omugye mu kampuni oba olina gy'omugye tomutegeera bulungi, abo abaana oba obasiibudde. So kiba kikulu nnyo era kiba ky'amagezi nnyo n'ogenda n'okola medical tests. Kyo namba emu. Namba bbiri, kebera emigugu gye gy'aleese gy'azze nagyo. Bajja n'omudagala. Gwe bagenda obapiika. Si nti omuyisizaamu amaaso, si nti omunyoomye, naye kya buvunaanyizibwa. Si nti otiitiira Katonda omunafu. Bayibuli tubeere bagezigezi. Abo abakozi bajja n'ebidagala. Oyo mu kyalo gy'omugye maama ayinza omuwa entanda. Entanda mu kifo ky'omusibirira entanda y'ebigambo nti mwana wange weeyise bulungi, amuwa mu ddagala genda obaloge nga tasaana na kugoba. Nga gw'omulagira. Ojja kukomekeza ng'ofuukise nnyinimu. Yalozeddwa omukyala n'amugoba.
omwami n'akusiruwaza n'obeerawo ng'ate olaba madaamu gw'olaba ng'omukozi, omukozi gw'olaba nga madaamu. Okimanyi oba ontegeera bulungi? So omukozi yenna ng'ajja ewaka kiba kya buvunaanyizibwa bw'aba atuuse ati mu ddiiro, tomutuusiza mu kisenge, atuuka ati mu ddiiro n'atuula pu! Omugala sooka oggyemu ebintu byo n'okebera. Kankubuulire gwe kikole, ojja ssanga omuddagala nga gugwo abadde agenda gupiika mmwe n'abaana bo. So kiba kya buvunaanyizibwa nnyo okusooka okukebera ebintu ebyo by'azze nabyo. Kikuyambira ddala. Ekintu ekyokusatu, olina okumanya spiritual ground z'omukozi gw'oleese. Spiritual grounds. Omujje mu Bakatuliki, omujje mu Baseventh Day, omujje mu Bakristaayo, omujje mu Basamize, ye ate nga ye omuntu, kuba ziri family, omuntu wakula yeesalirawo, nga ye spiritual ali ku ground ki? Ekyo kijja kukuyambira ddala, nzaakubuulira ddala nnyo, kigenda kuwonya bingi. Naye gw'oleeta buleesi mukozi n'osuula awo, tomanyi spiritual ali atya, ground ze ziri zitya. Kiba kirungi n'okubuuza omuntu, bannaaye gwe okkiririza mu ki? Nti ate ffe tuli Basapule, nti ate ffe tuli ba Muhammad, iffe taddeewo, iffe. Okitegedde? Oba omanyi omuntu gw'oli naye mu nnyumba mu nsi ey'omwoyo. Kati omuntu bw'atyo olina sooka mu arrestinga spiritually, n'omuteeka under, n'oba ng'omufuga spiritually. Okitegedde? So agenda osuulawo day one nga ggwe, kuba omuleeta muyinza otuuka ewaka kiro, tugeze tusasanga 2. Okitegeera? Kebedde emigugu gye, omaze ogikebera, akubuulire, otegedde ne spiritual ground ze. Kakati gwe tosobola kwebaka nga tusoose kudiiringa n'ekyo, kujjawo nga naawe oliko ekikyamu. Ku makya ogenda mutwala omukole medical test, oba tuuse ku misana, so omutwalire wali ku medical check-up, okole ne medical check-up eziri necessity gwe z'oyagala nga ggwe omuntu. Naye ya HIV erina okukulembera. Omala ozikolawo oti we papa na bino obikole, kankubuulire ojja kubanga omanyi ky'odiiringa nakyo. Naye bwe mukwata abaana ne muleeta omukozi, tomanyi kyazze nakyo, tomanyi spiritual ground ye, tomanyi medical status ye, lwakuba olina ssente n'omulimu gukuli bize ng'abaana obawaayo bw'otyo. Omanyi ebintu ebimu tujja kunenya sitaani ne our laziness. That laziness, lack of responsibility, ejja tuleetera obuzibu obuyitirivu. Ate tujja kifuwa nga tukizza munda mu maaso eyo. Ogambe I wish. Wano mbikubuulidde bya bwereere. Ebintu bisatu bikulu nnyo. Bikulu nnyo oba oleeta omukozi ewaka. N'ebirala bingi osobola okweyongererako oba omwoyo omutukuvu asobola okukubikkulira. Naye bino ebisatu bya nsonga. Kakati kaneetooloolemu. Wenkomawo ngenda kudda ne vidiyo esembayo. Bintu 4 by'oteekeddwa okukola singa omukozi wo asalawo okugenda. Singa akya ku makya ne yeesulamu akambayaaya, oba oluusi naawe ng'omukooye, tomukkirizanga n'ava ewaka nga bino ebintu ebina tobikoze. Otherwise ojja kumbuulira oluvannyuma. Gamba Ayi Yesu, nkuwa obulamu bwange olwaleero, obeere omulokozera Mukama waabwe. Nsaasire butali butuukirivu bwange, maze n'omusaayi gwo ntukuze
okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omwana tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kanetolemuko katono eddakiika zijja kuba ntono wenzira kitundu kyaffe ekyokusatu ekyo kikulu nnyo. Nsaba okiwulirize bulungi. Shalom. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.